obulembe guno bulimu obuyivu, okulafubana, enkulaakulana n'ebirala bingi nnyo. So nakyo njagala kwongerako mu ddoboozi lyaffe nga Alex Waiso Mufumbiro ssebo omulangira tukusaasidde nnyo, gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti twakuumye bubi maama waffe, maama w'embuga ow'omulangira Kassim Nakibinge. Oyo ye Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Nga ndaba tuli mu mbeera bulungi kiki? Nga ndaba tuli mu mbeera bulungi. Etya 225 oyagala kumutandika otya? Anze Waiswa mumanyi. 225 yatandise. Yes. Ali rolled out. Tugenda kulwana okulaba nti twetawulizaako bwannakyemalira. Of course nga bwe terogamba bannayuganda buli omu alina okuzanya paati ye. Yes. Kakati gwe paati yo guno omwaka gwa 2025 weewadde ennamba ki? Ennamba gye weewadde esobola okutuusa Uganda gwe woojagala. Ffe tuli bweteefuteefu, ndi mweteefuteefu mu 2025 okuweereza nga bwe nkugambye bannayuganda mu nkola ey'enjawulo. Tuko kwa pamoja. Tuendelee. Okay, Waiswa 2024 twamuwunzise naye nga wokimanyi nti enkola eyaffe si yakwogera bintu ne tubirekawo. Kiki ekyakoledde 2024 kyogamba ekya alhamdulillah? Tuleke tugende ku birala. Nze ndowooza kyankolera mu 2024 ye awakening y'Abannayuganda eyakolebwa president bwe yatalaaga mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Yes, okutambula kwa tour ya president. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayongera okukakasa nti